Kisakano okwogerako eri buli kinoomu ali yatulaba naffe twesetinze era twetegese ku lw'ennaku z'omwezi nga 8 September. Challenges zibeeramu mu buli event zibeeramu nyingi ze tusobola okubanyumiza ne betasobola kubanyumiza kuba oluusi twandyagadde tusigaze ekitiibwa kyaffe ngaffe naye byonna tuba tusanyuka ku lw'olunaku nga luno nti permission ya security bagituwadde ate naffe tusobodde okulutuukako ate bannamawulire we bali already okutuusa information yaffe ku bantu, so tetuyinza butebaza Allah ku lw'olunaku nga luno era nze nebaza bwebaza ebitambudde mu bubi nkimanyibwa nsonga ennungi egenda okubaawo ku lunaku olwokutaano. Nze sigenda kubasuubiza nnyo kuyimba na biwawaatiro bibuuke mu bbanga oba nveemu laddu, sijja kuvaamu kintu na kimu like that, naye on that very day I will sing for my fans era nja bayimbira. Nnyinza obutasukako nnyo nga ku shows gye zibaawo wabula ekyenjawulo ekiriwo nti nze ngenda okuyimba kyekyenjawulo ate ekirala n'obukodyo bwange era bwe tugenda okuyimba. Ekirala nti tukoze ne mukulu balunywa okukola sheeno ekintu ekibadde kitabangawo, so ekyo nakyo tukisuubira okubeera special ku show yaffe. Tusetinze already ab'ebyuma bataddeyo, drive zitambula, buli kimu tukoze omulimu gwaffe, kati ogusigadde gwammwe bantu baffe kujja ku lunaku olwokutaano era nga ssaawa 8 tujja kuba already tuguddewo nga tulinze mmwe mwekka, 3 ordinary, VIP 5 era table y'abantu 8 ku 2 million tubalinze ennaku z'omwezi nga 8 ku lwokutaano luno lwennyini. Mujje mutuwagire era nga tubalinze. Thank you. Mu lukuŋŋaana lwaffe olw'okwoleka eggwanga biki bwe tweteeseteese ku mukolo gwa muto wange Hassan Kigozi. Nze Juma Balunywa ku lwa Balunywa Promotions ndi wano okugamba bannayuganda nti ebbanga lye tubadde tubayitira obudde bwakwosa nkya okujja okulaba kiki tubadde tubagamba buli kiseera nti omusajja yeteeseteese bulungi, embava aziwulira okujja okubatuusaako ekyo ekyenjawulo kye mumusuubiramu. Geostedy ye muyimbi gwe natuula naye ne mugamba nti osaana okukola concert kubanga abadde akola concert bulijjo nga muziraba ng'akolayo indo concerts zeezo ezibadde zitambula ate nga abantu baziwagira. Sembi emunyonyo baasigala wabweru ng'ate bagula sente nnyingi. Bwe yajja gyendi ne tufuna idea mugamba no tugende mu kifo ky'endooza nti kikusaana. Abantu oli agamba lwaki temwagenze Lugogo, lwaki temwagenze buli muntu yenna amanya awali level ye. So mu mbeera eyo Geostedy level ye eri ku Africana. Kwe kusalawo ne tuba nti twajja wano sheeno twagiteeseteese bulungi. It's a live music concert kubanga ye muyimbi asinga okuyimba ennyimba eza live, so suubira okulaba ku music ew'olukoba okuva ku ntandika paka ku nkomerero nga onyumirwa bunyumizi. Olunaku lwa Friday lwa Geostedy abayimbi bangi bamuwerekeddeko okuba nti babeerawo ku mukolo gwe, so obudde bwe bugenda okututimawa okubanga tugamba gundi tolinnya. Ndowooza mulabye wansi setup yonna ewedde nungi ddala, tugezezzaako kuba nti tubawa ekiri massive okujja mu ssente ze twabasabye ssente ntono olw'okwagala mujje bangi ne tugendeza zabadde asaba bulijjo emitwalo 10 ne tugamba nedda this time olw'okuba nti abalala temu affordinga kujja wali katubasalireko zibe mitwalo 3 tiketi esooka, tiketi ey'okubiri zibe mitwalo 5. Tiketi ezo ziri bwe ziti era mukama wange andi okumpinze yamaze edda yagiguze. So bannayuganda mwenna mbagamba nti tugenda kugulawo emiryango wano ku ssaawa 5
goli wa Demba Africana hotel nene waliwo ebyokusanyisibwa bingi oli wa Demba okujja kati leero ngenda kusula wano no pangisa room yo no jane family no nyumirwa oluvannyuma akawungezi tukukonkona endongo giwulire so tugenda kubeerawo wano manya nti oli waka oli safe security abakulu mubalaba tutudde nabo era bwe tunatuka ku nsonga ya security bajja kuba bavaayo bababuulire ensonga eyo nga bweri nzize wano kubagamba kya ndongo nti ewedde kyokka sirema kugamba kwebaza bakulu bano abaavaayo ne balowooza nti kiba kya bulabe nnyo kuba nti endongo ya Geostedy egenda mu maaso nga tebabadde part of it abakulu bakagwirawo sports betting mwebale nnyo kutulaba mu maanyi ne mugamba katutambule ffenna nammwe mwebale support mbadde njiwulira bulungi nnyo ate ndoza tetubaswazizza emirundi gye mukoze ne balunya promotions Moviti mbeera waka bw'oba oyogera mu Moviti bootegeeza balunywa ye muntu gwe nkoze naye emyaka 18 ye yanzimba yankuzizza oyo kasita tugamba nti balunywa ina event Moviti aba alina kujja mu mbeera yonna aba media houses zonna kyokka sanyuka ne NBS mwebale nnyo kujja ne tuba ntubadde tupusinga sheno obulungi ennyo era ndowooza nti n'abali ku live mulaba press conference tegenda mu maaso ku TV ezebbiri tuli wano tuli live mukama wange bakulengera nti ensonga zitwogera abantu bali mu kuziwulira tewali kusaaga tewali kuniina tugenda bakonkona ndongo luno olugero lwa ndongo tewali kirala muntu ayagala okunyumira ku concert ali mu halo DJ Ro keera ku macha sasula ticket ojolabe show enteketeka obulungi mwebale nnyo mwebale ddala nsaba akazindaalo bangambye bwe mmala ebyange nkakwase mukama wange ayogereko eri eggwanga